tokkiriza kusharinga account ye na muntu yenna ali ku online Facebook. Account zammwe zifunamu obuzibu. Bwe n'oyagala oddukire ku Facebook onoonye omukutu gwa bank ng'oyogere nabyo ku bya account yo. Olunaku lw'ejjo omuwala ali Saudi baamubye miliyoni 20 myaka esatu. Olunaku lw'ejjo baamubye miliyoni 20 emyaka esatu gy'abadde yakakolera Saudi. Batya bwe yasindika ssente Uganda n'alaba nga tezituuse tebamuweereza message nti ssente bazitaddeko ku account, n'agenda ku Facebook n'ateekamu banka, erinnya lya banka, ne bamuleetera page, n'agenda mu message n'atextinga n'agamba nga bansindikidde ssente naye tezituuse tebampeereza message. Olina nga mpeereza account yo, bwe yamaze ogiteekako mpeereza ennamba yo n'agimuweereza, kati mpeereza message gye bakuweereza n'agibaweereza. Kumbe oli bw'amuweereza account n'ennamba yo agenze n'agulawo account ye n'agiza ku online. Okitegeera n'agigulawo ku online, kati bamuweereza verification code zonna n'aziwa oli omufere n'amuwa access ku account ye. Omufere kye yakoze bwe yafunye access ku account n'atandika okutranslatinga ssente okuzitransferinga ku mobile monies ez'enjawulo n'accounts ez'enjawulo zonna n'aziwithdrawinga. Okitegedde bwe bakuwadde account mu banka togenda banka, teri banka ekolera ku Facebook, tokkiriza kusharinga account yo na muntu yenna ku Facebook. Ate banka zino bwe muba muzinoonyezaako ku Facebook ne account zaabwe ziri verified, nabo bennyini tebakuba advisinga kubaweereza message na details za account zo mu WhatsApp. Inquiries zonna zikola mu offices, zikola ku branches. So omuwala baamubye miliyoni 20. Tukyalwana bwe tulesinga mu feri. Naawe biyinza okutuukako lwakuba twakwadvisinga okugulawo account olowooza kiri very safe, ogiweereza buli gwoba osanze. Ne bakuweereza ne pin code, ne bagamba nti bakuweereza pin code naye toyinza kusomamu gamba nti onaakola biki. Okitegedde? So tokkiriza kusharinga account yo na muntu yenna. Bank erina account yo, ate banka tekolera ku Facebook. Mukitegedde? So ensonga endala lwaki mbakubiriza okugulawo account, twakisanga nga bw'ogulawo account nga ssente zo zidda Uganda buli mwezi, ne boss wo kimwongera amaanyi okusasula. Naawe njagala weeteeke mu bigere bya boss wo. Buli mwezi gwakusasula oteeka mu kaleega, buli mwezi gwakusasula kuba ojja ziteeka mu kaleega kanjule bwezi gomaise ssente z'emyaka 2. Okitegedde? Ssente buli bazikusasula ng'ozeetuumako ozituuka ne zikumenya okusinga emirimu. Ate bwe baali batumanga ng'ayangu ate olina ssente mu kaleega omala kutunulawo bazigudde. Sibalimba kubanga tolina kwogenda zisindikira Uganda ozisindikirani. Tolina account mu banka kati ogenda zikola otya? Buli ssente gye bakusasula ologyozinga mu mwezi gumu n'oteeka ebbeere ne likola n'oteeka mu lino. Abamu asiba ne wano ku nnika n'asibako oguntu ogugoye. Olwo ne gusooka gummalako emirembe azungana ssente mu kikondoolo. Eyo enkola tekyakola ki? Abamu basala emifaliso gwe bamuwa okusulako n'aziteeka eri. Jjukira emifaliso gy'Abawarabu engoye zaagyo gyawukanira ddala n'egya wano. Era oli alaba we yakoze eki? We wasaze. Kati ne batandika okuttunka n'abaana b'Abawarabu agavubuka agali eri. Bw'amanya nti azitereka mu mufaliso bw'azisomolako. Olabika ogenda otandika n'okulwanagana n'abaana b'Abawarabu ku lw'essente zo. Ate ne boosi wo bw'amanya nti ssente zino tozisindika Uganda, amanya tolina buvunaanyizibwa, amaanyi gabeera matono nnyo agakusasula ssente zo. Okiwulira? Kiringa bwe bw'onaaba n'omukozi ewuwo naye nga naawe okimanyi nti bw'oba omuwadde omusaala oba tomuwadde talina buzibu. Kubeera bw'oba era nga wadde omusaala okumuwa olaba nti asuula mu kikebe n'omanya nti ono obuvunaanyizibwa butono kansooke ku bizibu byange. Naawe bw'onaaba tosindika ssente Uganda wekigenda okuba. So mbakubiriza kugulawo account, ate bw'oba osindika ssente ezo ku account kakasa nti okyusakyusa bw'ozisindikira. Leero bw'oba osindikidde bulaza wo ejasindikira ku mukwano gwo nti era ku account tulina enkola eya imo, mukubire ku imo gundi ozitadde abantu bafuuka bafere. Tulina omuvubuka gwe tukyalwanagana naye kati n'omusawo guli mu kkooti yakwatanga ssente za sister we ng'azimuwa zibankinga, ye n'agenda ku nassa
n'afuna obupapula bwa NASA obulaga nti banka estampinze ne sente zigenze ku account n'abumuweereza. Sister we yakomawo wano nga sente teziriyo ku account naye ng'alina omugugu gw'obupapula bwe buti bwa NASA. Blaza wakeera mu mabaala ku kunywa cupa ku cupa naye ng'ali ku sente za sister we. Omusango n'olwaleero guli mu kooti. So okwewala ebiringa ebyo abantu bwe baba busindikira ssente bafuna amagezi agatandika okucupula sindikira ono sindikira oli. Ate kakasa nti ofuna verification code nga sente zigenze ku ki ku akawunti yo. Ntegeerekese abantu bano tubeetaaga betulese Uganda naye leka bakole projects. Bw'oba olina kirooto kya kuzimba, olina kirooto kya kulima, olina kirooto kyaki, leka ebyo bye baba bakola. Sigambye kubejjako kuba obeetaaga. Bantu bangi abali successful ebweru bazimbye balunze naye nga bali bweru kubanga basobola okumonitalinga abantu bano bye bakoze. Oli bw'omuganji ngiirawo tripu y'amabuloka ajja kukubira ekifaananyi. Ate sente kyotajja muga nti waayo ziyiterekera naye nkubiraako ku kifaananyi owoozitereka. Okitegeera? Era ajja kukugamba nga bugambi ninawo bwezi ne bw'aba tazirina. So abantu bakozese projects bw'oba oyagala kuzimba bakuzimbire. Era njagala nnyo ove wano ng'olina ekirooto kikutwala ebweru. Musiibyeyo mukyabanyabwe ne bassebo olunaku lubatambulira bulungi. Nze newange ebintu nze natereera namala dda so ebintu bintambulira bulungi ddala ddala. Olunaku olwaleero ate nzize mbanjulire mukwano gwange best friend wange atantenguwa ampuliriramu ennyo yamanya amaziga gange yamanya essanyu lyange kwegamba bambi yamanye buli kimu kyonna kyonna ekinkwatako. Tolimulira nti agenze sayidi eyo kutuula mu bukiiko bwa Lugambo kutandika ate kumpolokera ogwo mugambo ng'abantu abalala we bakola. Ladies and gentlemen, mbanjulira akaliri kange. Ono ye munnange amanyidde ennaku abadde atya. Ono ye munnange amanyidde ennaku yange yonna yonna. Tantenguwa buli kimu yakimaliriza. Omuntu wange ono ali multitasked nga bwe mumulaba era ku ssaawa eno agenda kukola nga dining table. So agenda kubeera nga ate ebintu bya dining space yabikwasaganya. Kwegamba bambi buli kimu yakimaliriza. Ne ku kaseera ako wamma nga ate ekibiitu kikutte wansi ne waggulu. Ngamba ekibiitu kya bwaguuga oba guyite omuwumbo gwaffe omulamba. Bambi ku sso eyo yakolanga stage. Toli musanga nga akutenguwadde oba nga afunyemu ku ntondo nti gundi ogenda kutumenya nedda. Ate njagala kubategeeza nti mukwano gwange ono obwaguuga bw'obuliri bwange bwe mulaba nti bambi bwa bbeeyi nnyo. Abantu abasinga obungi mwegomba okujjako mu diaspora, mwegomba okubeerako mu diaspora bambi ate ne bigaana. Naye ono gwe mulaba yazaalibwa wano mu diaspora, atudde mu diaspora, obuliri obwange buli mu diaspora era mwe bugenda okufiira ate nga kino kye kisinga okubeera ekirooto ky'abantu bangi nnyo. Bambi kampa masaaji bambi ne bwe mba nkomewo ekipakasi nga kinkubyekubye kotekakoowa bambi nga nkatuzaako ate bwaguuga w'amagumba gange gano ne gawummula. Ate nga ensonga esinga obukulu eri emu nti nno waliwo akaseera ako akazigizigi. Akaseera kaka ensasa genge ekutte wansi ne waggulu ey'okwetuusa ku ntikko. Akaliri kange wamma ke kampa ku bubudamu ne neetuusa bulungi ku ntikko nga Mukama bwe yalagira. Bwe maliriza okwetuusa ku ntikko togenda kukawulira nga kafulimye wabweru ate katandike okupolooka omugambo ng'akayima eggulo bwe yeetuusizza ku ntikko. Bambi kasirise kalina emiziri tekamala googerayogera. N'olw'ensonga eyo mbaagaliza olunaku olulungi kyembadde njagala okubagamba okuba introducingira ate best friend wange wamma bwaguuga w'omuwumbo gw'obuliri bwange obw'ebbeeyi